alaba akatambi kano konna wookalabidde wookatambuliza eyo post gy'olabaawo ya mukulembeze wange agikoze lunaku lwa leero wabula eno video ngenda kusaba givuge naye sooka ogiwulirize eyo post omukulembeze agikoze lunaku lwa leero agambye kiri agent ekirinda nfunye amawulire okuva mu security circles ekitegeeza afunye amawulire okuva mu basajja baffe abawagira enkyukakyuka munda mu security nga bamulaga ku mupango regimu ya General Museveni agambye eri desperate yagga bapulaninga okumukwata nga olunaku lw'okuna terunnatuuka basobole okutondawo kyosobola okuyita preemptive massacre okusaddaaka n'okutugumbula abantu era agambye ekifaanana ekyo nnyini kye baakola mu Novemba wa 2020 abajjukira omugenzi Lwokeeki n'abagamba omukulembeze waffe yennyini nti bano tebagenda kukola ekyo kyokka ekyo nga bakikoze bapulaninga okukozesa ekyo nga bamaze okumukwata kuba bakimanyi spark batandika okukola massive arrests ne abductions basobole okufuna justification ekibakkirizisa okuteeka amagye mu buli katundu ka ggwanga wabula n'akugamba nti ezimu ku pulaani ze basinga okubeera nazo obudde buno nga bamaze okumukwata bagenda ku employinga oba kuleeta bino ebivubuka byaddamulira ne kino kijje ne kirina ennyama mu kifuba byatambulira mu gete byambale engoye za NUP bitandika okukola violence bikole projection ya violence bagitusiige tufaanane nga ffe abali violent mu posti y'omukulembeze amaliriza akugamba akubiriza abantu bonna okusigala nga bakuuma emirembe era okubeera nani violent naye basigale nga bali assertive mpulirizamu katono tovaawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda 2025 omwaka gwe twagavaamu olaba vidiyo eno gye ntadde wano njipinize waggulu ng'ovudde ku eno genda ogirabe ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwe twakavaamu nayogera bwe nti Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kukonto tugenda kulawonya for starters. Okwatibwa kw'ono okulaba ngamba deputy spokesperson ogateko okwatibwa kwa Bobby Giant beba yatikiridde mu mawulire wabula weetegereza obulungi wiiki eno yonna gurupu ya General Damulira Muhoozi n'abasigadde General Museveni ebadde ekola abductions mu ggwanga lyonna mu regions zonna mpulirizamu eno ngenda kusaba giwulirize ate givuge zino pattern ezitagenda kukoma kati wabula nga pattern eno weesemba we wasinga okuba wakulu pattern ya abduction zino zonna eteekateeka ground esembera abantu awa wano pattern weesemba wabula pattern wennyini weesemba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye target yaabwe ye mission yaabwe nga mu maafi waabwe gwe bayina obudde buno mu buli kye bakola bakikola kakasa nti bateekateeka mindset yo okukwatibwa kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula yatugamba bwati just lwakuba tugoberera bulungi omukulembeze waffe ng'ovudde ku post eno gy'olaba wano gy'akoze mu bigambo bye ng'ali e Canada yali yatulaalika nga yatubuulira kye tulina okukozesa nga yatubuulira kye tulina okukola vidiyo eno gye ngenda okuplayinga eri emotional naye ngenda kukusaba giwulirize bino byali bigambo bya mwenyewe mukuubwa ng'atukuutira bw'ati yatugamba bw'ati sooka owulirize wano temulinda busajja buno okunyiga mulyoke mukole kye mukola temulinda kutemula bantu musoke mukole kye mukola mutukozese nga tukyaliwo baganda bange. Let us do what we must do. Get involved. Tewekubagiza buli step gye tutuukako tujebaliza Katonda ekyobugaga kye tulina nti twagaana okuwanika. The biggest victory that we have is that we refused to give up, and you cannot defeat somebody who does not give up. You cannot. So what we have to do is to keep putting one foot in front of the other as we move forward with conviction, with hope, with confidence, never giving up, knowing that everything is on our side, but most importantly, God is on our side. Temugwa mmanyi mulemereko tugenda kuwangula mbakakasa one day
nja kukyala wano bagambe saabagamba mugambe watugamba. olunaku lumu lujja kubeera bwe ruti, mujja kubanga abaloota, mujja gula zitiketi, ennyonyi zijja kujjula nga zigenda waka, mujja kujja mudde waka muinvesinge waka, enguudo zijja kujjula nga ffenna tutendereza Katonda, tujja kuyimba ennyimba ez'essuubi, tujja kuyimba ennyimba ez'okujaguza, kubanga tujja kuba twenunudde ate nga tugenda kwenunula. Temuggwamu maanyi, temulekerawo Mukama Katonda. Kati mpuliriza mwana bakatambi kano. Jeno Museveni kiwalaata. Nawe Jeno Jaden gatako Jeno Heavy masafu sali musale. Mukigeze. Tolaba nti akalutekana tuka 15 Januari. Kisoboka bulungi nnyo mwokugenda nga tetunnatuukayo. Mumpulirizemu katono gwalaba katambi kano. Katugwe muna Uganda laba katambi kano ekintu ky'olina sookera ddala okujja mu mutwe gwo. Weerabira okwekalakaasa kwe mwakola ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye. Okosooka okusangula CF. Weewale buli kwekalakaasa kw'oli owuliddeko. Njagala ompulirize bulungi nnyo kweno video. Okwekalakaasa kwe tugenda okuggisaako Museveni. Mpuliriza. Tokola ensobi Jeno Museveni agenda kukuttira bwereere. Yes. Kuba kyasinga okwagala. Ayagalayo abantu abeekalakaasa nga ye bw'agenda okupulaninga. Kuba ki kyagenda okukola? Bapulaninga okukwata omukulembeze waffe ne kibaagala okukola. Bambaze abantu ateyazaffe, ebivubuka bitandika okubba, bitandika okuyingirira amayumba g'abantu, bitandika okwokya ebipiira, bitandika okuziba ekkubo, bitandika okukuba abantu ba NRM. Mumpulirize. Ebyo byonna tetulina kitufaanana CFA. Tewali muntu okkirizibwa kuba muntu. Tokkirizibwa kwokya kipiira, tokkirizibwa kukwata jjinja, bw'oba weekalakaasa, tokkirizibwa kubaako kintu kyonna ky'oyonoona. Tuli completely peaceful. Nzikiriza nkulaga ku nneekalakaasa yaffe egenda okusuula Jeno Museveni. Enneekalakaasa yaffe egenda okusuula Jeno Museveni tewali alina kulumizibwa, tewali kirina kwonooneka, tewali kigenda kwokebwa, tewali muntu agenda luzinga bizinensi ye. Ffe twekalakaasa bwe tuti. Ekintu kyonna nga si kino oyo CF oyo Jeno Museveni neddamulira. Mpulirizaamu. Ekintu kyonna nga kirimu okwekalakaasa nga si kuno okwabawanisa emikono, abatudde mu makubo, abasabidde mu makubo, abantu abayimuse okutambula mu mirembe nga bangi. CF mpulirizaamu. Tetugenda kwekalakaasa just kulaga butali bumativu. Omulundi gwe tuddamu okwekalakaasa Uganda gugenda kuba mulundi gwa kutwala bano basajja misinde. Mpuliriza mwana bakatambi kano. Ate tukikola mu ngeri emu. Engeri bweti. Obuzibu bwe tusanze nti bannaffe abavumu babeera bakulembedde, mwabasigadde ne mubalekerera. Engeri yokka Jeno Museveni gy'asobola okutuwangula nga tulekeredde bannaffe okukikola bokka. Nkiddamu. Engeri eno teyina muntu gwetasuula. Mpulirizaamu. Tewali musirikale atatya kola fujjo ku bantu kika kino. Taliwo. Teriyo musirikale atatya kutandika kukuba amasasi mu bantu kika kino. Naye kibanguyira okukuba amasasi mu bantu abakola royalties abali mu kwegugunga. Kyova olaba Jeno Museveni we yabadde ayogera. Buli activity yabadde agifuula ya kwegugunga lwa nsonga akimanyi mu pulaani ye bwe bapulaninze abantu abagenda okwegugunga. Nkukubiriza era nga nkurestraininga nti tokola ekikolwa kyonna eky'okwegugunga. Wabula ebikolwa byaffe bigenda kubeera byakwekalakaasa mu mirembe. Omuntu yenna ali mu kwegugunga oyo si waffe. Omuntu yenna agenda okwokya ekipiira, agenda okukuma omuliro, agenda okukuba amayinja, oyo si waffe. Kyonna Jeno Museveni kyagenda okukolako tekitukwatako. Wabula omuntu yekka agenda okutukwatako ye muntu azze bw'ati. Agenda okuwanika bendera ya Uganda mu bbanga ng'atambula, bamukoleko ekikolobero yagenda kutukwatako. Omuntu yekka agenda okujja nga talina muntu yenna gw'akutte, nga beesibye ebinyunga ffenna twekutte emikono nga tutambula. Oyo yekka gwe tuvunaanyizibwako. Enneekalakaasa yaffe, ladies and gentlemen, egenda okujjako Museveni yeno wano. Tumuggyako bwe tuti. Londa Kyagulanyi nga 15 ebisigadde bagenda tuwulira. Bobi Wine weegendereze. Katonda agamba nti
Sakulabula kakati nga 89 waliwo olukwe lwaba mafiya abagala okusalako. Ogalafa aba NRM tetukiriimu naye nga bwe bamafiya bo bali byabwe. Bamafiya abo baagala kukwata nga 89 awo. Olina okwegendereza. Y'abasajja abo abamafiya ekyamazima weebuuza wabakolera ani? Zingamba nga 98 wandibadde weegendereza. Tunagamba nti sikulabudde naye ffe aba NRM tetukiriimu. Kinakutuukako nga 89 wakati wa 89 awo mwezi ennaku 2 ekinakutuukako ffe aba NRM tetukiriimu. Olwo bamafiya abagala okukwata bakubuzeewo ne intaneti bagijjeko. Kitegeera kati olina okwegendereza ezo ennaku 2 ezo mu mwezi gwennyini guno olina okwegendereza. Wabayo bebanakukwata abo bamafiya abantu bajalowooza ffe aba NRM ffe tukukutte naye ng'ate si ffe abagenda okubeera mu kintu ekyo. Wegendereze bamafiya bagenda kuwamba nga 89 ezo ennaku 2 ezo zegendereze nnyo mu ntambula yo.